akajambule nga police yegawa protection kubanga system yakoleddwa bulungi nti memba bakakiiko kabasooke be reporting ku police osi n'abapoliisi babawe security gwo mulimu gwebakola gwa cases egw'amateeka osi naye ng'ali mu bitengo bwati abasecurity bonna bali mu bitengo bwati kakati ekiriwo eyo mayhem gye mulaba oba eryo fujjo lyonna erikolebwa lya state oyo tetudiringa nahamu kati eyo state buterevu state yejje eryanyi lyayo okuprotectinga abagunzi state yegamba police mubenga mukola omulimu oguyamba hamu genda maaso n'okumenya amateeka kubanga buli kimu kiri mu girasi hamu talina approved plan talinawo pamiti emukkiriza nti genda maaso okole kino olaba n'okuba obukubi ekibaati weetaaga holding permit talina na holding permit emukkiriza kukola ebyo so talinawo tteeka nalimu lyakoleramu kati akola bibye fujjo lye ng'akozesa protection ya state kyannaku nnyo era ekyo tukivumira nesekuvumirayo bwatyo bwe yakola n'amenya paaka yange nze omuntu baali battiddeawo wansi ng'aleesa agasajja geera gaakawula ekimu kyafa bakiyita sobi kyali awo bwe twagenda n'aleeta agasajja ne bakuba paaka yange gaali gatusse gatumizizza omusu era byakoze ne ku mulundi guno waliwo ekirala nga bakiyita Jimmy Kaaso n'ebirala bingi bisajja bye biri eyo kati baatuuka ne bakwata bigurupu byonna abo basaadi be bali abo abayamba ba Bosco Muwonge be bakole effujje erya buli kikaawo wansi tutuuse okufuna emirambo nga gigwawo wansi awo mu mbeera efaanana bweti nga gavumenti eraba bulabe so kyekigenda okuddako oba kyekigenda okukolebwa twogedde n'executive director ayise olukiiko lwano ku ssaawa 9 olw'abatekiniki ffe lutagenda kubeeramu basalewo ekyenkomeredde butya ekizimbe ekyo ekimenyerwa amateeka bwe gateekebwa mu nkola ffe kyetugambye executive director tetusuubira kintu kirala kyonna ekigenda okuva mu meeting awo nga kyakwogera ludikya kyakutema mpenda zakuteeka mateeka mu nkola kumalawo enkola mwami hamu gyataddewo wali ey'okutiisatiisa buli omu so ffe kyetugambye acting ed kyetusuubira omwala gwaffe ogwo teri guzimbako ekkubo lya kereziya erigenda ku kijjukizo lyazibye lirina okuggulibwawo mu bufunze ebyo bye yazimbyewo birina okumenyebwa tukyaguluba na nsonga y'amataba mu kibuga Kampala emyala gyonna egisinga gyonna gyajjula bwe giri clogged gyazibikira nakivubo n'oyo jjugula bwe bwalaba tulinawo badde butwalatwalako ku mazzi ekibuga kirema okubbira mu mataba tukyalwana kufuna nsimbi za kuzimba myala tusobole okulwanyisa amataba naye n'obwala obutono bwe obuliwo ate tukkirize hamu abuzibe kankiddemu kino nti tulwana okugaziya emyala gye tulina kubanga Kampala mukimanyi enkuba buli bwetonnya amataba gabula kutwala bantu so Kampala essaawa yonna abuutikibwa amataba abantu baffe ne bafa kakati n'obwala obutono bwe tulinawo nga jjugula nenakivubo hamu abuzimbeko nga tulaba okufa n'obutanyagwa so ffe tukatulinde ekiva mu lukiiko lwa ed wano executive director ne ttiimu ye effe we tusibidde weewo ekizimbe ekimenya amateeka kirina okubibwa ku ttaka era twabutadde ku nninga bino bye tugambye ed mugenda ne mukwata bukiyosikisi ne bumenya obwabateesobola ne mukwata abatembeeyi ne mubakuba emiggo ne babaleeta wano kesi yekodde babatwala mu makomera ne mukwata abatakisi ne mukwata ababoodabooda genda wali ku kulokutawula be boodabooda ze bayoola zimu basamba bazirinya na miteke neegwa ne bagiyoola kakati etteeka litunuliramu abaana n'ebyana litunulamu abanene negamba olwo tumutalize katutwale bana abatono so tugamba nti what is good for the goose is good for the gander so twagala hamu naye etteeka limukwateko ffe kyetulinza okuva wa ed wano mu meeting ebya minisita Kabanda ffe tetulinaamu ssuubi
ekyo njagala okubibategeeza enkiiko zeyayise nga minisita twawulidde yayise batekinikeero tetulinaayo ssuubi nti wajja kuvaayo omulamwa kubanga bakyali mu kamese tambula bawuza tukyanoonyereza ng'eriwe bazimba amaze okuyiwa siraabu esooka alinnya waggulu tukyanoonyereza akyanoonyereza ki ebbaluwa ya director physical planning eyannaku z'omwezi 14 omwezi guno eri very clear tebalina permit tebalina plan kakati twebuuza nti minisita Kabanda akyanoonyereza ki Tabana kisitro nibazimba na kivu kyano sente zasasula oluvannyuma kolonial yetuweereddwa era abantu bangi badde bajja bakulunga olugezigezi bala kuzimba ku nakivu kyano naye nga kesi tebakkiriza none yazimbye omwami Hamu Kiggundu tewali yamukkiriza kuzimba ku nakivu kyano so twabulidde tuli oluvuvu mukati yesterday lunaku lwajjo building committee y'ekibuga efulumya plans yatudde ngekubirizibwa muganda wange ono Jafari Kamya nga nange kwendi nga secretary representative ne batuwa brief ne batugamba ti waliwo plan yonna yali eyisiddwa kuzimbibwa ekintu kyonna kuzimbibwa ku nakivubo kyano so tugenze nga tumanyi bulungi nti wali plan yali eyisiddwa yatukikakasa abateekwa okukkiriza ekyo ebeera KCCA nga institution bw'oba olina plan yowala okuzimba ku nakivubo kyano ojja nogireetera wa executive director ne bakitula mu technically nejja mu lukiiko lwa road mayor ne kiyita bulungi nga student akyetaagisa ne kigenda mu council ne kibeera approved police neeyita ey'okuzimba ku nakivubo kyano naye ebintu ebyo byonna ebirina okukolebwa tewali na kimu kyayise mu technical office tewali kyayise mu office ya road mayor tewali kyayise mu council naye era in principle tetukkaanya na muntu yenna azimba ku nakivubo kyano nakivubo kyano ereeta amazzi mangi n'agamu tegamala gasukka ne kadda waggulu kungulu naye kali kyebakoze effect mwena bannayuganda mwagirabye olw'okuzimba okwo kwakoleddwa amazzi gatuuse ne geesiba ne gatwala ebintu emaali y'abasuubuzi bonna abasuubuzi abantu ba bulijjo sitooko ya mitwalo 10 mitwalo 2 mitwalo 5 abamu na mitwalo 5 kati gwe omugagga omwe ayagala okufuna biliyoni ne biliyoni kikyamunyaata okubonyaabonya bannansi abasinga obungi n'olw'ensonga eyo ffe ng'abakulembeze batulina okugendayo person yakulya ebyokuzimba ayisa plan mu Kampala era mbadde nzikidde ku ground n'akakiiko kange kabe nga tusavinga amu naye amazima mu mbeera yonna egeze maaso tulemereddwa okukola okumuwa stop order eya building committee ng'ate yeebeesembayo kubanga order gye basooka okumuwa ya physical planning ya nnaku 28 n'ate neyaffe gye tuba tugeza okumuwa eyimiririza olwaleero obunnambiro era nkunga ne sekukunga bannayuganda kino kye bagenda olaba bagenda sobola kukirabira mu kigero omutuukako olunaku luno olwaleero oba olw'enkya tumaze okukola ki okumusavinga obunnambiro ngenda kuyita komiti yange tutuule tufune resolution tuwanike demolition order balabe nga bamenya ebintu bya amu byonna byonna ebyazimbibwa ge gamaanyi ge tulina ku kakiiko naye ebigenze maaso tulemereddwa n'okumutuukako wali amazima bayingudde ebibe nga 10 ebibe ne bigezaako ogwagala okukola ki otutaagula ate mwene embeera egenda maaso mu ggwanga tosobola kubanga liwa stopins omuntu oyo n'agenda itegeeza mu KCCA tuyinamu emikono egy'amaanyi ennyo egiri mu kusapootinga amu tasobola agenda maaso ng'azimba nga basobola okukwata omutembeeyi ku kkubo ng'akola ki ng'atunda ebintu onfunye bulungi era singa abadde mutembeeyi singa baba yedda ate n'abantu ogenda sinkana omuntu ng'azimba luumu emu osinkane nga bamuyimiriza osinkane amu byazimba nga birimbenyi bw'amateeka amazima nga balemereddwa okukola ki okumuyimiriza naye ekireetedde ekyo tulinamu wano basepoloda wano wenyininyini abantu kusaidi y'ekikugu aba physical planning wa engineering abali mu makati g'ensonga ya amu okulaba ng'ekola ki ng'egenda mu maaso ng'ezimbibwa abula amu taliwo nga yeye kambuba gavumenti eremeseza abula mu state council mu kitongole kyennyininyini mwe nnina olukiiko mwe muli abantu ku saidi y'ekikugu abalemeseza amu okulaba amu ng'agenda mu maaso ng'azimba be bakinamu omukono agw'amaanyi naye n'olwekyo olw'enkya komiti nagiyise obunnambiro nnyo eya building committee ndabike nga mu mbeera yonna nga tufuna demolition order bagende bamenye ebintu bya amu obunnambiro